Nkulamusiza nnyo ku Lubega TV munange gwatugoberera ne kugamba yongera okugenda ng'omaaso n'okusubscribinga nyinga kagamba subscribe nagamba genda bugenzi ku YouTube teekamu ekigambo Bege oba Beg Media olabe ebiki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nako lwaleero tuli mu programu yaffe era ekinanjo kya Nkimize y'abasajja bakinanjo kya Nkimize abatamala galia bigambo abakkiririza mu kigambo kyabwe. Tuli mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku ludda olw'ebyobufuzi nga bigenda maaso mu NRM bigenda maaso mu NUP bigenda maaso mu DP ne DP block nakyo kinatandooza okufuuka ekibiina nga tukiyita DP block. Ndi ne banywanyi bange Lubega Mukaaku wali nnyo omukulu Lubowa wali nnyo tugenda kubanga tutunula mu nsonga naye wano nga tetunagenda mu kamera babadde bajaganye Lubowa lwaki ojaganye sikulaba nkaba oli musanyufu bwotyo abatulaba balamusiza nze Lubowa Henry ndi muna DP block era ebigenda mu maaso binakuwaza naye era biwe essuubi nti eggwanga ligenda mu maaso. Ffe abeeruweero mwai Museveni yakatukalakata emyaka 40 kubanga yatutandika mu 80 n'atuteeka LC ne tumuwa emmere ne twavuwala paka kinanamu paka kati ali kufe. N'olw'ensonga eyo buli we tulaba omuntu ng'agezaako kuzza mabega bigendera byaffe byakujja ku Museveni tunakuwala. Ani oyo? Naye buli we tufuna omukisa okutereeza okudda kukuba ekitereeza ebyasoba akasanyusanyu nga katandika okukola ki okujja. Omanyi kibaliza oli muto njagala nkula enkiro ensonga emu Mukaaku yajja okuntereeza. Waaliwo akaseera Amin yagenda naawa abasajja amaduuka ne babayita mafuta mingi. Abasajja abo baagwa mu bintu baabuuka ne bagwa mu bugagga ne bayita abo mafuta miki. Omusajja edduuka bamugamba nga yingira tamanyi birimu babisuubula ssente mumeka abasajja beyingira era amaduuka ne gabagwako kuba baali tebamanyi kyakukola tebamanyi kyakukola babigwamu buki ne bye yatundanga baabuuka bubuusi yatundanga nga naye tamanyi gyagenda nga tamanyi gyatuubula tamanyi peyini ya muntu ono akoleredde kintu. Kaakano bamafuta mingi bonoonye ebyobufuzi bya Uganda bamafuta mingi oli yabuka bubuusi n'agwa mu kintu n'afuka amafuta maki mafuta mingi ayagagala tamanyi ngeri gyatuuka wakoze eki naye yamanyi kubala ssente tamanyi we bakolerera bya bugagga abugudde mu buki mu byobufuzi bajja bayita bamafuta mingi baba baki tuna mu kamera bayite ndi munene bw'ebyobufuzi ndi munene badde njagala kibaliza ono n'abatulaba bategeeza akabi k'abantu abagudde mu bintu bamafuta mingi political mafuta mingi bamafuta mingi b'ebyobufuzi political mafuta mingi tafaayo kyagenda kukola eggwanga liri mu katyabaga tukya juzi baali ku peneti bakayana peneti tuli ku mwanyi mukazi atwale mwanyi ona agira ki oli n'ava ebweru n'abikkula essimu y'esseereza yaga nti nabadde mbikkula essimu yange esseereza nendaba nga waliwo ka debate nga kakakwata simanyi nkusa yesene mu palamenti n'ateekawo embeera etali mu nsonga nange okufuma banne kati eggwanga yonna neriva ku nsonga ez'okujja ku Museveni ne zidda ku nkola y'ono mukulu mafuta mingi etabula. Mukaaku mwe mwatandika people power nga DP block mwali mukono gwa kkono oba gwa ddyo mumwe mutandise NUP mwali b'amaanyi mwali mukono gwa kkono oba gwa ddyo ku nkomerero nga tetunagenda mu kalulu waddukayo ne banno ne muvaayo benzijukira gwe wali n'ekidandala n'abalala mwavaayo nga NUP egenda otandika kaakati ekigenda mu NUP maaso essaawa eno kikulaga ki abantu abamu bagambye naye Lubega yali mutuufu kyobola bayabira banaddukirawo owulira otya okutakwa face kwenina sikulanga ng'oli musanyufu nga leero okutakwa face kwenina siri musanyufu ndi munaku naye okutakwa face kwokka kwenina
side yemulola banga eringa emwenya ate ng'endala ekabiriddwa olinga kibugulu okabyako limu ekabyako limu kwe kubeera nti at long last ensi yonna okuva ku South Africa paka ku North Pole okutuuka ku Scandinavia okuva enjuba gyeva bawawa netulowooza mu Australia ate okutuuka e California okuva e Kenya oba e Tanzania okutuuka e Canada bw'oba otutte wano Uganda okuva e Bukwo eri Esebei okutuuka e Bunagana okwambuka e Koboko okukkirira e Busia ate n'okudda e Lamu at long last negyerezeddwa negyerezeddwa kati oyimba twabagamba abantu nali mbuzibu mbadde nga mbuzibu okunyonyola abantu bye bataagala kuwulira kozi bujjo bayita baani ine nyendo otera okukozesa wano ine nyendo badde otera okukozesa wano eriya ng'obagamba ku bannabyabufuzi oyina ebika byotera mbadde mbuzibu okunyonyola abantu bye bataagala kuwulira newe mbadde ntuuse okubanyonyola nti kati ate mu bizibu byonna byetubadde nabyo tugenze tufuna ebizibu ebiri ku ffe abaddukanya oba abapatikanyi b'ebyobufuzi neeno mu opposition gyosanga abaali balowooleza mu individual merit nojja abaali balowooza nti nze ndiira mu kavuyo paka lwozze mu bakozi b'ensimbi kakati tulina ebika ebituufu aba opposition in government aba opposition tulye nabo ne aba opposition mulamwa mutindo aveewo agende kibadde nga kizibu ebyo nga birabikanga ebyangu eri abagezi n'abaagala okumanya naye kwatayagala kumanya nga ne bwebimunyonyola tabitegeera ng'era bifaanaganira ddala wali we naviira mu 2020 nembaga nengedde akazigi twabisomanga mu katabo kano akazinunula oba kaali kamivulu bazinunula oli yajja n'agamba nti owange ssebo kibalizi gy'olaga ndabyeyo ekintu kinene kikutta akazigi gamba yandiba omusajja omutemu naye ng'onamugamba ekebtukuunayogera biki naye ng'oli ye yali amaze okulengera gy'olaga ndabyeyo ekintu kinene kikutta akazigi gamba yandiba omusajja omutemu kakati ne mu byobufuzi bino ebyobununuzi nategeeza abantu mu 2020 gye tulaga ndabyeyo ekintu ne batakuwulira kinene kikutta naye tofuusa kibuugulu ekibika abalamu kale no bwe nabanyonyola ate n'olwo mwe nga temumanyi biki ba Lubowa ba Dr. Bed bamabike bye twali tuyiseemu n'okukweshoninga ensonga y'okuzaala Nuupu. Lwaki Nuupu eno yakibalama Nurupu? Lwaki gye tuguddeko bwetu tetufuna ebizibu mu maaso awo nga tulina abantu bangi betwetikise trust obwesige bwabwe abasajja abakulu nabukala muzayise mwogereyo yatuyitanga nga baana bange naye ekyemukola mukebedde bulungi buli saidi. Nze Dr. Otunu yampite obutto emirundi 3. Son, have you really done the due diligence? Because the signs I'm reading nitumuassuringa abasajja bakulu ba bishop mukadde waffe kalidinaali lumu nagamba naye mulaba gye mutambula birungi kati tutuusaawo mu masaŋŋanzira obuulirira omuntu takikusa
obuuza muganda wakubuulira ebyamakulu gamba nga twali eggulu kibalizi waliyo tuli ku mulyango Segona ayingidde munda Jeno Mugisha muntu babi yawe batusiseeko omwana watu gwe baali bakaleeta mu helikopita mmotoka erya Museveni mututte ne babi bamutugyeko wano babatutte saidi eri wa commander in chief edakika namusa kale ne wandibadde twafuna kyetwali twagala nefe nga baludde mu byobufuzi eddakiika ensanamu omusanvu zaali nkulu okumanya ebiteeseddwako bibadde biki kituyambe naffe nga tukiikirira amaloboozi amangi okubeera nti abantu. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact Fune kibiina ekya Nuru ne delegates conference yali abantu 14 waneka ki ejindi ekachiri ne delegates conference yali abantu abana ekachiri 14 toyina ko yonyolati eno yabadde delegates conference eri yabadde mu byokugula ekibiina n'ebyokukola bwe bityo nene tugamba ndi kale waliwo bye tusobola okutwala ffe nga ffe ntugamba ndi kale obanga bwe mutubwe mukoze tukole endagaano wakati waffe ne Jema tukole endagaano wakati waffe ne ANT ne DP block ne banafa FDC banakabugo bakawali abavudde eri nabo bamanye nti okay eri gye tuvudde naye banafa tubakoledde ki endagaano nga bali bagamba no oyina kujanga bwoli ffe twagala bya nomugamba munange ffe twali tukole ekintu kino reunion ze tukoze obululu bwe tugenze ne mwiru teyatukyusa wadde yali wa FDC naye ebyo byonna ne bisuulibwa mu guluka naye ne bagamba tujja kukola endagaano naye ne babasala ensawo ekintu ekyasinga okumalako amaanyi tukoze abantu tubagambye jangu people power tewa tiketi era kyetwali twakanyako DP ejja kuwa tiketi FDC ejja kuwa tiketi ANT ejja kuwa tiketi Jema ejja kuwa tiketi kati neno nupu gye mukoze ejja kuwa tiketi oba ne presidential candidate gyagenze weewaawo naye mujje yo people power ekuwandako ddusu nalaba okabirirwa kwa mutabani wange mukwano gwange Kyagulanyi nange kati Mukaaku era lumunkeera ngenze ku electoral commission abantu bakaleta forms kumpi nga kakaaga mu bisatu mwata Mukaaku tugobye nga bazirese nga tabananga akuba mwami Samufu yananjulira ne bananga wala batwali kaki nga bangamba mwami Keyo yajja Prince bagambye ikakati ne mwami Lubongo ya kyomanye ngeri yetu afunye kibiina buli muntu ateekwa kuba wa nope if you are not nope you are not with us nemba gamba I'm not going to conscript people sigena conscripting abantu ausu wakoma kakati mbankyali awo omukulu najja njagala okujja mu nomination naye kati Mukaaku namulabye alese baka milioni bagundi ne bagundi ate abaleddamu eyo arrangement nze bwe nabanzize ye Mukaaku mbadde saagala abeerewo netandika okulaba bye twayitamu ebyemabega nemmanyawo bino bamalyamungu bye basalirangamu abantu naye mba nkyali bwekyo ngambaga temufaayo kati ate Mukaaku abeera atya ku electoral commission kyokka bwe yali annonda oba bwe yali ankakasa yamanya bulungi nti ndi ku electoral commission nesimbyewo e Lubaga namubuuza mwami Kyagulanyi naawe mukulu Nyanzi ne banno mubonna Nyanzi weesimbyewo olina byosalawo mwami Kyagulanyi naawe weesimbyewo tuyinza n'okufunayo ba presidential candidates abalala naawe
kati nze lwaki kiri mu kuvunaana nze Mukaaku nesimbyewo Lubaga ate ndi ku electoral commission bwe kinatuuka Lubaga ojjukira nakola ne press conference Lubaga nja kuva mu electoral commission abantu oba mubajje walala basalewo ku ekyo kyebanasalawo kinagenda nakyo mba nkyali ku ekyo nenyimirira kigambo ky'okuggyako abantu ensimbi mwami Kibalizi waliwo ebintu byotasobola kwogera nebyesobola kwogera kati naye ekintu ky'okutikkula abantu ng'ate ba agents family members be batikkula ba candidates neŋŋamba mwami Sebufu nti nga nze nkyali wano under my watch tetusobola kukkiriza bajjako bantu ssente Katonda yanejeereza jjo mukwano gwange ate yayitamu ewaffe mwami Alozias aga nze tiketi eyange bimwabirabye mawulire wonna kati biri buli wamu tiketi yange nagigula $9,500 baali bansabye 10 ne risiiti nagibuuba n'abalala bangi Babashiri baani bano abeeki babyogedde esente zaabwe n'abalala tebabyogera bwogezi naye bamanyi naye nga zigenda waani mu baana bange omululu gw'ensimbi kati mbaŋŋaanye ebyo ebibiri kumbe nkabiriza abantu lwali lwakutaano twavaayo tugambe tugenda kulaba tugenda Bunyolo tugenda wa ngenda kulaba mu press conference nga omanyi ekamu kibali mu press conference niwe omanyi byeboogera byebayogera kuno singo byogera oyo Mukaaku aleeta abantu aba DP block ate abalala aleeta BNRM mwamulaire bamujjeko eri akakofi omwana gwe nali ndeeta mu kabaawo bamuyita Jita Sheriff mwana wa DP mwana wa People Power ye yatuwangulya ne LC1 naye nga bo baagala oli ataali popular ate yali owenarem ngera ye mukulu w'abavubuka ne mwenarem Katonda omulungi libate libusane bakansala bangamba bayitamu wano Nsaamu Bataale Lubaga okugira 12 yawangula wa kansala Katonda era n'alaga abantu nga sinaba na kwogera Katonda jjo yalaza abantu ani yatukulanga abantu Katonda alaza abantu ani yaleeta ekitimba bbula n'ekiwaani ekyali wano kati olwaleero nze kye neewuunya mwami ekinkaabya ate okabira ki mwami Lubowa akyogedde lwaki tucreatinga tempest yogimanyi sigimanyi nnyo koyita akazimu empewo ey'akazimu kaba n'eriiso naye bwebeera ennene nfu abaaliko eri ekalangala bakiyita kisoke kisitula amazzi bwekitambula ngolooza kigenda kinywa ate kikunta mulala yebambuya kakati waliwo bwegejja nesingakaawo mu bazungu bagiyita tornado ate bwegejja nesingakaawo bino njagala bantu babitegere ate bwegejja nesingakaawo bagiyita hurricane kakati ono mwami Kyagulanyi simanya amuloga mwana wange okubeera nga buli kaseera yekuba goolo akola ebyamagwaya mu kaseera kano okalaba okuva ku byebisiyaga okutuuka olwaleero goolo zeyekubye gwogamba ababaka bo bonna babagula waliwo fokisodoyi bonna babagula sebe n'abawa sente bayise ekali ebisiyaga gwovaayo kakati fetulina okukyusa ababaka omubaka amazeeyo ebisanja 2 tajja kuddayo bwona omugoba Museveni tamwanirize okolera ani ssebo okolera Museveni oba okyali awo ate kakati tulina okukyusa opposition twabawulira ffe ne mwami Lubowa n'abalala tubagamba bwona okyusa abantu abo kati ngaolwaleero okyusizza commissioner yezaake bw'omukyusa ajja kufuna omugabo singa ayita ku byamateeka gwozizaayo Mpuuga naye ajja kufuna omugabo gratuity ate n'Empuuga bw'omugyayo mu weeks 2 n'addayo ajja kufuna omugabo olwo lwoba oyambye abantu ennyo tumanyi public administration nene tubagamba temukola ekyo olina olugoba oluteebi luliko abasajja abateeba Ronaldo ali eno Mesa ali eno n'omulala baleke bateebe tayiza walala kati bali teriri busa ate ebya Kayini n'Abeeri njagala gamba muto wange tuliye nabo njagala gamba muto wange ne bato bange bali mu nnyumba Kayini va ku Abeeri ani Kayini va ku Abeeri ani Abeeri Kayini va ku Abeeri
ebyo ebitalo bya Kayini n'Aberi tebitugasa ekintu kirimu mmwe buli omu amanye endiga gye yatta Lubowa soko mwe kazindaalo soko okasimbewo Lubowa wandisewo kino kiggwerawa mukulu agenti Kayini ave ku Aberi Kayini ave ku Aberi analinda kumala mutuga bakyasobola abaana alyoke awulire emiremba ategeere nti no yemaze eggoga bakyasobola okuddamu okulya kusaniyeemu piraawo nedda nti kati ebyobufuzi we tuli buli omu alina kubitegeera gye bigenda nti akaseera ke tulimu ka kukyusa bukulembeze kuva mu bukulembeze obutufuze ebbanga eddene era waliwo ebintu bye tulina okukola akagenderere okulaba nga tufuna fomira entuufu etutuusa gye tukola ki etugenda baganda baffe ab'Ekamonca mwami Kyagulanyi ensonga zonna zaakola ng'alwanagana ne banne ziraga nti waliwo ekibulamu ku sayidi ye ey'obukulembeze era tewali agaana nti kaakati si yakulembera ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga amaanyi n'oba oli awo waliwo by'ataakola mu ngeri engenderere okutegeera obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze ku kaseera ako amaduuka agaki ag'obwereere ne bagwa bugwi mu bintu omanyi bw'ogwa mu bintu nga Bamukaaku bakoleredde nga Bampuuga bakoleredde nga DP block etaddewo omugongo nga Jema yekoleredde nga ANT yekoleredde osobola okulooza nti bulijjo byangu musajja yakikolerera baamusiba baamukuba baamulemaza baamuwenyeza yanoonya akalulu musajja ebintu byebikoliramuleme nti bamafuta mingi bo tebaafunamu bizibu ebyokusasula emisolo n'ebiki naye ekituufu kyali omuyindi yali yakolerera kibalizo oyise nye Beri bwolowooza nti nno bamafuta mingi abagenda ne bakwata amaduuka bo tebalina kye baakola gatuukako tebawana misolo yabagamba wadde emyaka naye nga abakolerera amaduuka ago baali baki bayindi neyagabawo yali Amiini balina okusiima Amiini olwo n'omuyindi eyagenda omanye Amiini kyeyagwako mukugabawa bamusibako n'olwensonga eyo baganda baffe abaagwa mu bintu Ekamonca tebamanyi buzibu bwe tuyitamu kutendeka mukulembeze kyekiva olaba banguwa mangu oga nti oyo Mukaaku musaanyizaawo nabalabanga boogera ku Mukaaku ebintu ebitaali bituufu neggwanga teyabitegeera kubanga bo balowooza nti otwala ddakiika emu nakazindaalo kwogera ku muntu nga babadde balowooza ku Kyaberi weebuuze mwami Kyagulanyi obusungu yabugyewa okukola tweet n'okwogera ebigambo n'okutuuka ku lumbe yawadde ensonga 10 n'olumbe nakali ng'olwo lwonna waliwo kino mu wiikisi 2 emabega yategeeza bulungi abantu nti bannange sirabanga musajja mulungi era abuusa ebintu bingi omusajja ow'amagezi nga Aberi era yewe musanga eyo mukole era bamusanga Aberi mumuneebalizikwateko mu ngalo bamugweko mu kafuba wayisewo wiiki emu ate ng'akoze akakundi simanyi bakayita kukunga simanyi gunda kagende kagunde Aberi kamufulumye ate babadde bakyali awo kali mu kugunda kale tukugize enjuyi zonna nti ate kakati Aberi mubbi nnyo nze nali nasiriikirira n'agamba munne naye nga atulaba njagala otegeere context eno mwami Kyagulanyi yatugamba mu bigambo bye nti yategeera ensonga ezo ng'akomawo mu ggwanga yali ku airport agenda okubikula essimu ye mbunga waliwo akazannyo ke bazannya ku social media naye nga n'empuga erinnya lye likola ki mweriri netugamba nti
wakiriko Idi Amin kubanga Idi Amin at least yalota yalotanga buloosi yalotanga naye ate alose bannange naye aba muzibu okusinga alabye naye alose kiba kimuyingidde naye omukulembeze mu kompyuta yakyetegereza mulungu omukulembeze ebintu obijja ku social media bijja ku social media kufugire gwanga kale awo nga tuvuddewo tukyali awo mbadde nja kugamba ku nsonga eyo nti obukulembeze butwala ekisingako awo omukulembeze oyina okwetegereza oyina okuba omukakamu oyina okuwuliriza abantu nga tonakwasamya ngate abantu asirike nga bakukusa mukama ekyamutuweesa amatw 2 n'omumwa ogumu kugamba twogere kitono tuwulire kikola ki kimala era bw'osanga omukulembeze nga tawuliriza naye nga buli kaseera ayogera ng'otegeera waliwo ekiki ekizibu ekibuuzo ekisembayo tumalize puroguramu yaffe eyaleero eyakinanjo kyankimize nga bwetuwaneku bannaffe abatuwagira omukisa nabo okulanga ebyabwe nga bajana ne school tukomawo n'ekibuuzo kimu mwe nga ba DP block babakubye mukkirize babakubye ko muzaako ki nupu babagobeddeyo ddala muzaako ki DP block mugenda kwekumaakuma mutya kati muli bamulekwa era twagala gamba banna DP block nti tetutendekebwangako kubeera mu byakazanyiikirizi era bana DP block abali mu nupu twagala kubategeeza nti akaseera katuuse okwamuka ekintu ekyo temulinda ku nyumba kubagwira kubanga si nyumba tujja kubeetondera naye akaseera ko kuva mu bintu ebyo kakoze eki katuuse eggwanga twetaaga tulibuulire amazima agasinga okukaawa naye nga ge mazima kiyinza kuba mirundi 2 oba 3 akaseera ak'okubivaamu keeka oba akaseera ak'okukwata tebbuulu n'amayembe gaayo abiri musomose ekibiina ekyo ekito ate ekibadde n'essuubi ennyanga gyekirimu oba akaseera ak'okugamba nti ow'ebbango tetolina bwotakigaziya abantu baba bategedde anti bwekiri olina omuwemukira olyoka osobola okukola ki so banna DP block mubeere basanyufu temukolanga nsobi kubeera mu byabufuzi nga bala bali mu kucakala kubanga oli agenda nakuvuma nagamba aba DP block babibaddemu nnyo buli awali olutalo mubeerawo buli awali enkaayana wabeerawo wa DP ensi tugiveemu musango okubeera nga bwe twazaalwa ne tutandika okulwanirira eggwanga balala bali mu kusuna gita ogwo nagwo musango buli muntu abaako bwayita kubanga ateeka buloka bwonnenya nti ebyobufuzi nabitandika mangu netandika n'okukaya ne Museveni nti otufuga bubi naye gwe nga akaseera akuwalinga ne Museveni nga bwemukubira eŋŋoma kati ogonze guba gutya musango gwange gwe wasalawo ogenda okubira mwami Museveni ze nensalawo nti mugambe nti eggwanga olikola ki olinyigiriza kaya tonenya otya okubanga natandika ne mu kino kyennyini omanyi ebirwa byera byebaliza olunaku lwali lumu era nga tuli mu UID abantu ne bagamba Mukaaku ne lulume lwaki mulumbyo lwaki muwogera ku musajja Sibagala tayogerwako Sibagala tagambwako olwafunye emitwalo 2 agenda asome akomewo asobole okuvuganya amuwadde emitwalo 2 ffe kwolwo twagamba Museveni bw'abanga akoze ekigambo ekyo ng'akasente akajje mu nsawo ze gwe wamma Museveni ate olwo aba avudde mu basajja ababi ng'afuuse mulungi atandise notuweerera gwe ate atandise otuweerera tukomewo naye ate ku luno ekisinga okwewuunyisa ate kino kyayiseewo kubanga okyayitiddewo nti oyo agamba munne akasiimo k'ebitaano akasaliddwawo parliamentary commission nga 6 Maayi 22 ne bantuuka n'omunenya nti lwaki tewalinda zaake kudda nomulyoka muteeseeyo of course
buli lunaku palamenti eba n'agenda yaki yaayo oyinza munayinza okulwala muliyo babiri mwekka bali be bangi ate bo basalawo dde obusiimo bwabwe buli mu biliyoni yo omulala gwe basalirawo nga ne mu palamenti yamalamu emyaka 3 yembeera za Kayini Abedi ye yafunye gratuity ya miliyoni 3 mu 6 mu myaka 2 n'ekitundu myaka 3 gyawera 3 gye yaliyo newandibadde ne kantinti naye yali afunye ezizi naye ekisinga okwewuunyisa kwolwo teyasobola kumanya nti ne mukama we omulonzi we Kyaddondo East yali ateekeddwa okumanya nga bwe yagambye mpuuga yabadde alina okimanya yalina okusooka okuneebuuzaako waba teyaneebuuza kambuulire kye yawaayo wa Museveni in exchange ku sente ze bamuwadde naye gwe nawe tewabuuza wenna tewabuuza Mukaaku oba Lubowa oba Sempeebwa abakukomererayo ku kukuba naye n'ofuuka memba wa parliament ne bakuleka naye ofunye 3-6 ebitaano bw'oyawulako 3-6 enjawulo gero ekyokubiri wali omaze okufuna emmotoka ya palamenti ya miliyoni 3.2 naye 2.5 naye ate gwomu odduse ofunye y'emitwalo 16 mwaka 6 ze sente za Uganda miliyoni 635 eyo ogifunye bulletproof etakkirizibwa buli muntu yena kugiyingiza wano bagikukkiriza ogiyingiza aba revenue bagikutte ate Museveni era akoze kiyakola leero kino kyasuseewo giri gyali mitwalo 2 kati obukadde 337 bwa Uganda awandiikiro wa revenue sebo wa revenue totuntuza mwana wattu oyo muleke ngenda musasulira emmotoka eyo agitwale ebeere giri gyali 2 kati gino 10 n'agikuba ensawo nga teyeebuuziza ku bukulembeze bwa NU teyeebuuziza ku bukulembeze bwa opposition teyeebuuzizza ku bakamuleeta teyeebuuziza ku muntu yenna naye n'abeerawo nga yali happy nti eyo singuzi awo tumubuuliza nti sebo kiki wakola okusobola kyewawaayo okusobola okusasulira esente ezo nga tumalirize kubanga mwe muli bawiba amagezi ku nsukudero y'obufuzi Kayini nze kyentegedde Kayini yekyagulanye Aberi nze byentegedde leka tuteeka mu bizibu nze byentegedde bugambye emizannyo Kayini Aberi akola atya owebale kubitegeera otyo Aberi akola ki kyekibuuzo ekisembayo akola ekisooka Kayini baku Aberi naye twagala bagamba ba Aberi nga nandi bwagambye mukole ebintu bisatu bamukola ki bw'otamuwemukula takola ki tewebikka ate Kayini yakola atya Aberi atabuse ekyokubiri ba Aberi twagala kubategeeza nti mulina obusobozi okwerwanako batya lwali lumu ne wabeerawo ekinyonyi nga kiyina ekigundi kino oluwonzi nga bwe kaseera lutiisa bannanti njakwoca naye lumu kagundi kawakayima hagera nekatufune ku muliro kale tesuire nekaddayo nekanona n'akawujjo ka petulo ekisembayo twagala kugamba bwana Kayini nti lwali lutyo omusajja n'agenda ewuwe n'agamba ng'ayina emisogasoga n'emivule bwe yasanga emivule n'agamba emivule gimumalako emirembe gigaziye nnyo awaka mu lujja tokanga ate migumu nnyo togusindika negugwa bubi kyekiva agenda n'afuna busajja bwe obumukubirawo mu ngalo obuleekaane bugaase omukama wange gwennyini wano kyogamba kyetukola nga badda ku mivule gyonna nga batema mivule nga gikola ki nga gigwa ku ttaka nga basigaza nsogasoga kyokka omuvule gusibuka ate ensogasoga n'okusibuka tesibuka ensogasoga ne zijjula waka baba bali awo kibuyago w'amaanyi ngajja ate yalekawo ennyumba n'ennyumba n'agitwala omukulu bwali gukwata embuyaga kale Kayini twagala kugamba nti kale wadde totema emivule yagitemye dda
Kayini totema omuvule totema mivule totema omuvule gwa Sumaani waliwo manye emivule gyewafeeyo ku kyalo bakituuma amannya naye noomala otema omuvule gwe bayita Sumaani oyinza okifuuwa ng'okizza munda ne mu kitundu kyeyo ate omuvule gwe bayita Matiya gwagutema omuvule Abeli oba Matiya nagwo tegutemwa gwa Musambwa omuvule gwe bayita Meridadi tebagutema batyo gwe kunanyinisaza kyogo gwe kunanyinisaza Busiro tebagutema batyo emivule gyonna egy'ekikula bwe gityo omuvule gwe bayita omanyi waliwo ogwagalibwa ennyo nga buli ajja agwagala oli kakasajja akawali emikuna buli ajja ogwomuvule gubaagala omuvule ogwo tegutemwa ate mpirawo omuvule omulala ekyaggwe gwe batemye omuvule ogwabagalatiya tebagutema Kayini mwana wange bakumivule nnyo mukutukomyawo tweyanze ngemwe bali okutugoberera ku Beg Media Beg TV mugende mu maaso notuwagira n'okulaba bye twogera bisanyusa ate bizimba ate biwobula mweraba